Osobola kubera ng'okera musajja mukulu ne sappuleyo ne suuti yo ng'ogenda kuweereza lugambo oyo pulezidenti wamuwa olugambo ku myaka 67 wasanga omuyimbi omulala nze alina ovanatisi yaŋŋamba kendisanga Seguya nja mukuba muyiwa ebinnyo wali olabyeko press conference ne bagitegeka ne bayingizaamu abawagizi ekibuuzo ky'ogenda okukola kirina okubeera nga kireflectinga ne image gy'olina mu bantu ne mu profession yo osobola kubuuza ebibuuzo bya kisirusiru ng'ebyo wabanga yeekyanze n'agamba nze have withdrawn because nkizudde nti waliwo olukwe oluli hidden sindika ennyini mukazi wattu bamubuuzizza ebibuuzo nendabanga naye avuddeko wadde composure rate eri wagguluko naka gyalina nkagamba ondibadde nga ocommandinga respect mu basubject bo these are the artists omusiru mu mukwato oyo ali mu kwogera mu kasuke wabweru naye biifu za Uganda ebiseera ebisinga ziba ne hidden agendas emabega ng'omuyimbi omu ajagala alaba alina kuyimukira ku ggwe olaba amawulire g'ofuna naye nga tegongerayo brand wabula gongera kugissa brand Sheebah and Cindy zirina okusaba the do's and don'ts. I believe sente ze baabawa tezenkanankana kitiibwa mu kyabagenda kusula mu bintu bya kisiru mbeera musazeewo nti no brand Cindy brand Sheebah olina omanya obunafu bwa bombi n'amaanyi gabe gali liddawa Sheebah might be having an Achilles heel mu vocability naye nga ate alina strength in entertaining people. Nkwaniriza nnyo gwe atambulira ku media nga kwoli okubanga tukutuusiza buli kyewetaaga okubanga olaba nze Duncan okubanga nkuvuga waneno ku media ku channel tubebaza nnyo abasubscribing ate mukola kirungi nnyo ate bw'osharinga olw'emboozi ebenyumye oba olina era kyogasseeko ku bingi ebyo by'oba olabye so abatulaba nga musinziira okusinziira nga mu Netherlands US awo ne London kyemukola kirungi nnyo n'ab'e Germany sijja babuusa maaso abali France abali Dubai n'abali Turkey nja kubamba buuzaako ate namwe abasinziira wano wennyini waffe Uganda we tuli kyemukola kirungi nnyo naddamu ab'e Uganda okubanga wefiiriza kadatako ziri ensi endala oyinza otambula nga osanga wifi naye wane waffe mukama ekyo yakitugaana yagamba nti omukulembeze ekyo takikolanga lwakikola ensi ejja muva mu ngalo ekyo n'akivaako naffe ntukkiriza mbu kyagaana kale olunaku olwaleero andi ne munywanyi wange bwe tutambuza olunaku olwokuna ne tuba nga tunyumyamu ku mboozi bwe zibadde eza wiiki n'okuba nga tukubuulira biki wiiki bwetambudde ensonga ne zisobola okuba nga zitambula bulungi nnyo olunaku olwokuna nno bye tukola bingi tuyitako ne mu byemizannyo ne tutunulira ensonga z'ebyemizannyo bwe zitambudde Man United esamba etya enaakola etya maaso awo ate yo Chelsea entambula yayo eri etya Arsenal naye etambula etya nga byonna muganda waffe bamuyita Kalanzi Ivan Kalanzi Ivan Kalanzi Sport Center otusobola okuba neyanza ssebo naye bahaba obulamu bujja kutuluma bosi waffe awo bwate bwakola soko buze kwatula yes basebo ne banyabo nate ku media Frank Ntambi Ayambalidde the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the connoisseur, encyclopedia, the man, the myth. Later, media, I'll become a legend. I saw one day I will conquer media personality of the hip hop awards. Mbojanga mbalabasa, atera mbalagalanga kasa. Nsanyi sokuda mokusanga muganda wange Brando. Waito ina kuimba rap. na ina kubela muhandisi. Rap. Wana amanyaga gatisa. Agakanga hey. Yes. Wiki tambudde. Wiki tebadde kusaidia yange ng'omuwagizi w'omupiira badde mbi nnyo. Naye ate we natuuka essaawa zino omupiira tugulabidde ebbanga kati omupiira nze ngulabidde ebbanga kuva 1998 World Cup. Tuli mu myaka 25. Yes, nga ndaba mupiira. Kati ngenze nejjamu ekintu ky'okubeera emotion ennyo ku mupiira. Nintandika okubeera nga I can appreciate teams endala. Timanyi basobola okugikuba ne Sebaka. Nenda omupiira omulala oba ogwa Arsenal and I appreciate bwentyo ngenze nchuka twogera ku mipiira gyali ku weekend nja twogere ku mupiira gwa Manchester United. Manchester United eno olabe na mu olugendo nze ndaba nti omutendesi yakale ensobye okubanga atunda omusami gwa Fred wakati awo omusajja gu Fred ebyo ebisajja byali birina okusooka okuvirawo ddala before even Gundi Ten Hag kujja era mu bino yatukola bubi nnyo okukigula mu Shakhtar Donetsk obukadde batusiba obukadde ataano yalina abana byalina okuleeta naye Fred yabeerawo n'olowooza olina omusambi wotegeera mutu olina musambi nga yaliwaawo era twakola bulungi okufuna kikasemiro ne kituulawaawo basamba bulungi ddi naawe Fred kikyagattako ekiri awo kyoliko nti saawa zino basamba bulungi okusinga Fred wali nedda kati saawa zino ekisumbuwa sizoni yakatandika bibeera factors endala zibeera nnyingi nnyo one abazannyi abamu babeera bakyali mu hangover n'abalala ate kati Chelsea yawanguddeyo omupiira n'ogumu okitegeera twakazanye naye abawagizi tulina patience kyemmanyi patience gyotunuuliranga mutufu tolina lugendo
kyoleka ekizibu kya Manu kyali kya Onana si kya Onana. Onana of course yajja n'abeera ng'ayamba naye ekizibu ekisinga Manu tetera kutandika bulungi. Efuuse ng'ennono ne season ewedde yatandika ku Brighton ne bagikuba nezanya Brentford ne bagikuba 2-2. Okitegeera mpira ebiri nga tugoba naye guno twagobye ogwasoose guno baatukubye ate mu kutukuba sigamba nti Manu yasambye. Manu yabadde ttiimu y'olunaku kwolwo kipa ng'akola zi save zide wa Spurs tebamulabye. Manu yati yes twabadde bubezi la Kenzo Lucky. Mu tiimu zonna tiimu ya Manchester United esookuba Man City yagikubye dda naye Man City erimu okuba kinga talina Kevin De Bruyne. Manu yegenda kutereera gusooka ogiwemu obudde kegende ku Nottingham egikuba ennyazaayo nga Saturday sebise ateeba Rashford agenda kuba 2 Casemiro ne Mount. Kati obuzibu obuliwo ku Mount bwe obuzibu nti kizibu nnyo okugamba nti Mount asamba kino. Tumutumye obuvunaanyizibwa buno yezanya babuzaabuza abali awo. Kyobala yambadde overview singa bagulayo midfield omulala Amrabat. Okitegeera then Mount nabeera nga either understudy oba wabeera ze alimo advanced naye katwetagawo peyara wa Casemiro babeere mu kinyaba ankamani babiri then Bruno abeere maaso ga distributing eddiba. Naye sawa zino Mount takisobola. Mount ayamba nnyo byakugoba ku trackinga naye ate waba alina omupiira asobola kukozesa kyasobola kukozesa nga kituyinza kumusuubiramu. Defense ya Manu eriwemala temala olw'ensonga Varane alwala then Martinez engeri gyali hashe ennyo sawa yona red card oba ogisuubira okitegeera so wanitazewo cover eri awo nga tekankana nga Lindelof ate sinja abayabanga Maguire so wandibaddewo addition endala eya center back ayinza okupeyalingawo ngaali in waiting. omupiira gwa Arsenal wagulabye ogwaseno nagugoberedde bulungi naye kyabadde kisuubirwa Arsenal kubeera ng'ekuba. Crystal Palace teyina Zaha yamutunze ono omwana olise teyabaddemu teyagula bulungi kimala so Arsenal kyabadde mu ngalo zaayo wadde Monday Night Football tebera nyango ng'oli kwawe naera ku timu ngazi ku Crystal Palace ku Selhurst Park naye Arsenal era gyempira gyebeera erina okugoba era kyakulagiddewo nti nogundi mbi nnyo Crystal Palace nti bawadde Arsenal red card mu dakiika 97 nesigala era nga yeerumba kyekimu nekyagundi Liverpool gye yasamba ku weekend yali gye yasamba yafuna red card waliwo timu wa Liverpool gye yazannya naye ng'era olaba Liverpool yali y'amaanyi nti badde bagiwa red card naye nesigala nga yeri mu control McAllister nga amuwadde red card. Timu ya Chelsea kyenagobayo nga bw'ogambye naye nze ndaba Chelsea ewa essuubi okusinga Manchester United. Nnyo nange I can conquer with you. Chelsea eweera ddala essuubi one omutendesi waabwe ali philosophical nnyo wa ideas n'ekyokubiri support structure gyalina bakulaga bagula bulungi kati midfield ya Chelsea nga woogiraba eya Enzo Fernandez Moises Caicedo Lavia waali ekulaga nsinga bamaze okuintegrate nga bulungi bajja kusumbwa Europe for some good years bonna bali myaka mito okitegeera then ogenda mu maaso forward balwaza nkuku naye balina Jackson waali Sterling waali si babi nnyo ekiri awo kale baafuna olweyo ne beera ne bayingizaamu ate abato so it's just a matter of time Chelsea okubanga ekirikinga gwobola ba Manu besigaddewa Manu yabatalina weesigadde Manu ekisookera ddala mweno winde eguze bubi nnyo like te prioritizing the departments badde ina prioritizing naddala mu maaso ku forward ogenda okutunulira ku right wing side ekuba Anthony waliwo okulala osinokiza mu nkoze Ross naye Ross ku Anthony nze nabaweeri kyovala babadde bafiirawo nnyo Greenwood n'akomewo naye olwa backlash badde egenda okubeerawo olwa bino bya women emancipation women rights n'ebiringa ebyo Manu ku brand gyezimbidde ebbanga yabaita tasobola kukkiriza muzannyo omu kubeera ng'ekintu akiyiwa naye nga babaddewo obwetaavu era babaddewo plan ey'amaanyi omukomyawo naye basooka ne batekasukayo akayinja statement gye baakola Richard Arnold n'agamba ate weekend waasalawo naye gundi reaction eyaliwo 90% of the comments nga ziraga nti tebaagala mwana oyo era bamutadde mu bulumi obuli awo naye nga bakulaga nti abadde bagala muteekerateekera sayidi ya Anthony eri abeere nga akuba ku sayidi ene yadde talinafuna ttiimu akyali awo buli ttiimu ekyabalamu gundi yabadde yagala mutwala ttiimu z'omubawalabu naye essaawa zino bali kwagala cleaninga image yaabwe eri ensi jjukira babaddemu bino ebya sharia byani ebyo n'ensi bagitya kati bali mu kugezaako kuliberalizinga nsi kati osobola kubeera ng'oli mu process ya buildinga kintu ng'ekyo n'oyita omuntu alina controversies ng'ezo eza violence n'okutitinga abakazi obubi then options endala butuluki eyo bebasobola okukkiriza ndowooza ebyo bo tebali nnyo ku ebyo bya nnono nnyo asobola ogenda mu zifana bache mu za Galatasaray wezityo oba n'eyitale eyo naye basobola okuba nga bo baaniriza tubatwalabako basigundi ono Silvio Berlusconi yali prime minister ng'ate ye nannyini AC Milan naye nga mukabasanya abaana
okitegeera abatannaba kwetuuka naye nga maana beating emisango gye so cultures mu nsi ezimu zivaalinga so mu Bungereza bo bafa nnyo ku culture mateeka biki because bagala bere simbo y'ekyo mu nsi yonna that's why man yade ino mulating agende ne muri mu nsi zitayifako nenga talent y'amaanyi nnyo ina n'abeera amufunya jabafunye zaabu Ivan Kalanzi Sport Center yagamba guno omujoozi guno gwendimu nagugula Ivan Kalanzi okitegeera agamba nti wenawe nanga oyagala ekikwesoba mu byemizannyo mijoozi egiri original mu size ezizonna ngatto za mupiira nze nina simanyi ttiimu ku kyalo babakolera ejjamu egiri customized na buli kalonda yenna ow'ebyemizannyo basangibwa California Plaza o Grand Floor room number L49 saako ne akapapula gwayagala okubeera nga osiba akasente ko ku ttiimu etakkubye nyiga code *210*2 emu hash kanjiddemu *210* 2 emu hash ku MTN Airtel wajja baba kutusako buli kimu gwe owaka papula buli mwakimanyi abokubiri baganda nga bamunno wacha bagamba filimu zonna enjogerere mba vijje ba Uganda abakabi bonna zisangibwa ku munno wachi zonna empya nenkadde munno wachi ezirina kwata mitwale 3 subscribing mwezi mulambaze nako 3 kitegeza buli nako spendinga nusu 10 ku filimu ate mpitirive nnyo data ya kusalako ne baganda Afrika tumanya abantu baba ne data waabwe so you can watch film tezibaginga muno zidilaying zikolerawo zigira kimu ne ku www.munowatch.com ya kubozifuna ne baganda bangaba front view property consultants bano nga bagamba nti oyagala kugula ttaka oyagala kugula nyumba oyagala kupangisa apartment oyagala kupangisa office oyagala kubitundu bayagala kubigula wekwata ba front view property consultants ne muganda wanga asembayo yesula birungo akugamba owenkoko wewandegeya nda kutwalayo muganda wange danka sula birungo danka ndi buli wajja muwe kisowani ne muzeeyi sula birungo nkugambye danka ni ne muzeeyi ku media no bali isanga buli lunaku sula birungo yes nawe nali ento inambaga oyina mukolo graduation boyichaza mikwano jo sula birungo asobola kubanga akuletera ebyokulya oba asobola kuletera timu y'abaana enkoko ne bagikolera awo nasembere dala muganda wa VJ Junior gabaita Q Heavy Q wamulala ko gwa muwulira ko nga yogerera film Heavy Q kabaka ategese party gibaita Dallas Convention Labor Day weekend after party eri mu Dallas mukama wange wagenda kubeerawo abayimbi ba DJ bani Heavy Q sebo ye muna Uganda kubasoko kubanga bakola promotion y'abayimbi era yagenda yo nga 2 mu America awo okitegeera mu 2019 yatute Diamond Platinums na performing yesebo ba Fred Sebatta ennyonyi yasooka okufuna mu America yamutwala n'okujjanjaba n'amujjanja obadde bwe yayina Afrigo Band abayimbi bonna Jose Chameleone wano wabeeredde omulwadde so yabadde agenze okuyimbako ebadde ya Heavy Q kabaka yesebo so mugende muwagire muganda wa yamutegese mugende ku TikTok mugende luddawa munoonye Heavy Q mujaba mulaba. Okay, atuyanza tuyanzege ku media ko chaliko tambulya Duncan nze kundi ku microphone yo ngani muganda wange bamuyita Ntambi akutusako bingi twita ko sports no manya timu yakoze etya ate nawe kenyine osobola kujja mu comment n'otubuuza wane wali naye wiche jogera tani nga Ntambi akuwayo ku wini zasuubira ne baziba 2-3 netuzibwa abagizi ne beyagala banjazibawa nenga tugenda mu discussion yene waliwo oluvuvumo lw'enfunye era singa lubera lutuufu kijja kuba kirungi Jeff Chiwo omujjukira Jeff Chiwe sawa zino mpulide ku luvuvumo nti ayinza okubeera asayininze omuwala Jowiranda Jeff Chiwa yes Jeff Chiwa mu music industry akyakola impact y'amaanyi nnyo kubanga ndabye ku bantu okuli Grenade abaddeko naye anekana akawala kalala ka pinki abaddeko nako achayina impact otulaba careers za kickstart nze nate ne ziggwa career Jose Chameleone 2 mpaka 2.7 career Good Life 2.7 mpaka 2.13 career ya TNS yonna ne Shibanga mwali 13 mpaka 2.22 okitegeera abana bogambye pinki ne ba Grenade abana lumo kyabalemesa zaali mpisa okinobeera gwe waganya omuntu omuyimbi nga ali subordinate joli wabera nga agenda kulaga amala atanama nakuba nyimba hiziwera oyo mwesonyiwa ne Jowiranda oyo gwagenda okukwata ko mukuba wala bemanya abataba ine empisa atabakakamu nga ne potential ekitona akirina so mpulideko bagenda bawe ntesaganya wakati wa DJ Roger kwesa yabada managing ne Jeff Chiwa Roger okubera nti ali so busy yanditazo omuntu okubera nga industry agimanyi bulungi nyo ku fingertips ze aberenga ayambako talent ngeye ento aberenga agikuza kwa yo potential weri Jowiranda yo mukuba wala bemanya abatagenda to disappointing yes okuyimba kwa kutegerera ddala tulinde tulabe naye nganze bema nti mbadde mayita China impact kiberanga wogamba
Guardiola yaganira mu sabatiko nga mazova ku Bayern nayo muri omwaka gumu osolo kola statement muno yali aweddemu era ajja ku Man City a year after nga kyekyo kiri clear nnyo bwe kityo kitegeera so Guardiola wa music wa Uganda ye Jeff Chiyo akawoko nako nagenda kataka mu Jowiranda tukubira omuziki ojawuli katulinda akawo ka Jowiranda mu kimu tujjava amasoka fe tukatadde ku TV zaffe okulaba nga kimu kitambula ne radio awamu ne bala tusobola wabanga music nawe tambula ensonga zitambula walabyeko ka video ka Kididi ne Grace Khan it was very disappointing nabye Grace Khan ne Kididi naye simanyi Grace Khan kiki muliko oba gwe wakirabye mu ngeri ki oba oyinza okuba nga gwe tokirabye nga nze bwe nakirabye nze bwe nakirabidde wano nti Grace Khan alina emikwano ekitamuyamba Duncan embera nga ndi mukwano gongo ine kintu kyoyitamu sajjagadde nnyo kuva ku lusegere nakuba nga nkugayidinga kyokubidinga Grace Khan abagezaako kumuyamba naye tabawadde support emala kubanga bamuyamba waliwo omuntu gwoyamba naye nga tukira antagonism ye kenyini nga yakyekolako disservice kuba oyo mwana Grace Khan someone told me reliably gwenzikiririzaamu ali mu kampu nti alina ebiragalalagala byakozesa okitegeera mukubeera nga abikozesa kyandibadde yeetaaga ennyo essaawa zino kubeera nga bamuddusa mu mental facility oba asylum okitegeera abeere nga abeera eyo bamujjanjabe si yasoose okuba nga akozesa ebiragaano ebimukola bubi bangi babikozesezza ate bangi bazze ku road to recovery okitegeera naye mu general picture yonna nali mbuuza abantu gwe simanyi oba nnyimba za Grace Khan ozimanyi bulungi ozimanyi naye nze nga nze n'omuntu omulala I have known so many controversies surrounding Grace Khan more than I know of her music ale kibeera kibi nnyo nti wakava mu controversy eno oyingira eno woyingira eno okitegeera nti bugina emyaka 2-3 egisembyeyo Grace Khan y'omu ku bayimbi abadde mu controversies embi ezirabise obubi brand ye n'abawagizi abadde bamuwagira okubeera nga bagamba kale omwana oyo twali tumusuubiramu bwekityo okitegeera kugira emyaka Grace Khan gy'aliko talinawo kubeera nga yeetengerera nnyo okubeera nga asobola okukola ebyo waliwo abayimbi nga basitanga ne waba akoze ebyo asigala akyagenda ne Grace Khan alina okubeera nga akyakuba music ennyanyikire mu bantu tubeere nga tusobola omu excusinga waba alina ensobi gy'akoze naye essaawa zino talent yesu weeri kyo nkikkiriza potential weeri naye music afuluma okubeera nga afiidinga ku bantu abamukkiririzaamu mutono kyasinza obbakulira kubeera nga abawa amawulire mabi okitegeera and I believe ye mukazi wattu takikola nti anoonya amawulire wabula ali mu mental state esinga okubeera embi ate Kididi on the other hand ye yavaako Kididi be bantu gundi bye yabadde agamba Sheebah nti industry eno eyita kasasiro okitegeera najja mu ddiiro ne Christmas kasebera nga ewedde agenda kati bakididi mu myaka nga 2 togenda kuddamu kubalabako naye essaawa zo tuli mu Christmas season Sheebah gye yayogeddeko eya kuleta kasasiro nga ali buli wamu be bakididi kuva ku nnyimba zayimba sitegeeranko bintu byayimba okitegeera alina buumaana byebiki ebyo okitegeera kati essaawa zino ye Kididi alina ekivulu ku freedom city nga 2 Sebutemba wiki ejja kati nalabye bbaana awo kati ayinza okubeera nga alowooza kigenda kumuleetera tokability ekivulu kye kibeere nga kigenda kugendako naye I believe singa badde alina muwa amagezi yali badde ajjayo na bujja ekisookera ddala nti mweyo situation mukatambi ako nga kendiko nga avudde ku personalities ebigambo bye nawuliddemu okubeera nga osobola okulengeza omwana wa munno n'omuyita ekimenke nsizala bimenke okitegeera Kididi yennyini nga naye afaananamu ekimenke sigamba alien tugamba ekimenke ekikekenke kale ate yagamba omwana amufaanana kati y'omu sizala bimenke mu ka video ng'ali mu kuba mwana wa munne which is very bad ku bazadde abazadde abaana wakere nkya n'osindika omwana oli okumulebolinga ekintu ekyo kiba kibi nnyo ate kati be bantu bali mu kutagetinga okubeera nga juza freedom city kati abo aba baluuzingidde ddala ekyokubiri ekimala okuvaawo akola vidiyo endala ng'ate ali mu kuddamu kwetaaginga ku mwana nti mwana we lutolabako okubiri kitegeeza ye kino akirimu capitalizingirako mawulire naye ng'ate ali mu kwesi yalaba kimukolera naye ate kyongera kumunnyika kuba abantu bonna bagenda mu bivulu bali sentimento omuntu ayagala akuwagire naye nga olumu sina music yekka kuba music we era walujjulungu owa Kididi alina okubeera nga bebamu ku bayimbi abalina empisa eziyitiridde kinagamba ne muganda wange omu waliwo muganda wange omu gwe nagamba owa trouble ne mugamba gwe muganda wange owa trouble olina okubeera nga olina empisa nnungi nnyo mu industry eno kubanga music wo
tasobola kubeera nga akweyimirira. Sino yakuza Range Rover. Sibimanyi bulungi nnyo sigoberera nnyo ya property bye balina nze mmanyi art. Okitegeera namugamba abeerenga wampisa nnyo yali yeesiba ku kamiliyoni ye art we wa waggulu nnyo ne wabakoze empisa embi tugamba tugenda tuwulirize Mama Mia tuwulirize Jamila naye omusajja wa trouble nga singa ogira n'owulira music n'omuteeka waawo kye bayita diarrhea ng'agenda kusesemera mu matu kali ne ŋŋamba abayimbi we bati balina okuba n'empisa kati ye kididi gayi wa trouble gwesiriddamu kwogera linnya ddiisa mukama abo we batyo balina obba n'empisa so kididi muganda wange na mpisa kuba atiwo mutono nnyo oba kitegeera naye kati mulimu bino nti ofunye excitement ofunye yakayimba obimanye ebyo akayimba n'okafuna ng'obadde mu mbeera mbi nnyo n'obeera ng'ofuna mu mitwalo 2 mitwalo 3 obusimu buvuga n'olaba ng'enso ogirinnyeeko naye ng'ate olumu ne potential yo yandiyeyongeddeko naye abaana baffe ebiseera ebisinga baginafuyiza wano era mbadde ndabako ka video mbadde ngenda kakuletera badde oli mukola show akapapa misachi akataddeyo omusajja watwawo ndakika ndoozanga n'okuva kati akataddeyo naye misachi obuzibu bwalina musajja mukakkamu nnyo mukubeera omukakkamu bangi bakikozesa ku advantage yaabwe nabeera nga bagamba naye tunakola ki misachi ye taata okitegeera muzaŋŋanda nnyo abaana bakuŋŋaanirawo bonna because musajja wattu bwatyo naye abagambi enough is going to be enough kuba yo business ye era abagambi this is my retirement package nze bano bengenda okuwummulira mukyali baana abato mukyasobola okuyimba myaka 2 nze okuyimba kumpi ndi mugezako kubeera nga nkunyuka so tosobola kubeera nga oveeri n'okola effujjaawo obali ba clients abobuvunaanyizibwa okitegeera era bagambye nti bavudde wano we tuli we basookedde ne bakkirira awo bakolerewo effujjo naye effujjo ero mu ddikola babadde wali mu kulikodinga kamera nga obyatandikidde nga ali mu kulikodinga kitegeeza kuba biri abo kuliko yabadde ayagala okukifunamu publicity era nga ye KDD kuba ye Grace Can embeera gyali mutemukkiriza kubeera nga ati strategic kubeera nga alowooza ebyo alina stress y'omwana we alina stress ya bbaawe musicali yaye eri ku lusuubo kati byalowooza ne byayitamu bingi okitegeera katasobola kubeera ye nga atalowooza kubeera nti ateekewo stand terina wegenda muyambira ssaawa zino yetaga emotional support psychological support ne ssente okitegeera kuba ye ebimusumbuwa birala then KDD y'ow'ekivulu yalaba nga situation ye nasobola gicapitalizingiramu amawulire which is very wrong kubanga wala amawulire gofuna nenga tegongerayo brand wala gongera kugissa gasabusa brand yes kati bwa KDD au omuntu wakubira n'obudde okumanya naye natusumbu ayimba ki agenda okuwulira oluyimba mbubumaana nagamba what am I listening to okitegeera sente nina ziri tudda wazaalina simanyi ngenda Kampala simanyi bankubidde simu Masakanzi nate bampita nzi n'entebe look at such bogus music nga yali mu kutusumbuwa omuyimbi bwato KDD okitegeera yes okay kati nga tugeze kugone ndala owaye musajjawo ono gogambe gravity omutujju simumanyi tomanyi tunayogera kutya ku mutugo otamanyi yangambye nti ye kingo ennaku zino akayimba kabaita okwepiica okamanyi yagambye ennaku zino ye king of hip hop oba ye yakijjeewa oba yakedde ku bukezi ku maca n'agamba ye kingi simanyi oba abadala b'ebitiibwa bimuyiseeko ekisokera ddala for those who didn't know Frank Ntambi is the hip hop media personality of the year UG hip hop awards wakijjeewa cheba bakimpa hip hop awards ezaggwa 2023 ezateekebwa ku motive nze gwe balonda nga media personality of the year ne award ne bagimpa for what I did for hip hop. Ojina? Yes. Obadde ki? Oduna kuyita ono ajjako nayo. Wagala nkolage ka video ngenda Karagon. Everyone knows. Ka video nzo kuba ali unganze mulina ka video. Nedage genda mu Google oteke mu Frank Ntambi olabe awards. Okitegeera. So I'm the media personality of the year award winner. Streets zansindika okubeera nga ntereza game eno. Waba kibayita misconception. I have all the rights okikomentingako. Ekisookera ddala. Eyeyise king of hip hop ebigambo byakozesa yadde bya luzungu nnyo which I believe yategedde ebigambo byakozesa yadde mu mayo luzungu no luzibu nnyo n'entaputa yalwo zeina lumujjako okitegeera kati yategedde yeegase bugasi bigambo byawulira nti king Sheebah najjako ekigambo king n'awulira hip hop n'akiteekako n'agamba nze king of hip hop ekisookera ddala one nga we yagamba omukulu oyo nti Ntambi ave ku famire ye naffe aba hip hop kutumusaba ave ku family yaffe hip hop kufa abamu nzikiriza religion mpisa
neeyisa kye bayita culture era erina ebimufuga nga wogamba nti no Uganda erina constitution gye babaga mu 1995 efuga gye tugenderako fenna ne hip hop music aliyanga reggae music tulina ebimufuga ekisookera ddala hip hop culture mu kujja mu ggwanga erya Uganda yajja mu 1990 mu migundi awo naye yasookera ddala okuba oluyimba lwa rap yali fire bongole lutaaya mutemwakimanya nakazaana tuula wano nkubuuliremu he was rhyming nakubaka verse ako yes nakubaka verse akasembayo hip hop najjaawo babavubuka all stars tubajjukira contribution y'aba Questo contribution y'aba lyrical G nga bakyali kusomera eri ne bajja mpola ne bakola nagenda nga ayambuka tuze mu 2000 wano ba Clear Cut Navio Papito ba The Myth ne bajja Rocky Giant naye natufuga mukka otujjukira contribution ya Zamba nga lese soda jinja ali tujijjukiraawo nagenda na establishing Baboon Forest Entertainment naita ba munji ba Big Trill Teko ne bajja ba Don MC ne bajja ba Senelise ne bajja awo bona ati kati ndi mukujira nti kati ogenda okulaba nti waliwo ebifuga hip hop ekisookera ddala there are the 5 elements ezimufuga situwe waliwo kyoyita DJing kuba gyatandikira ddala mu Bronx mu America mu 1971 DJ Cool Herc yakyalira sister we sadi yagenda kutwala abantu mu history ya sister we n'ateekawo n'abeera nga bakubaka pate ne bafuna MC n'abeera nga bino bye mulaba mu bbaala byatandika dda mu 71 Bronx mu New York okitegeera ne bagenda nga bazimba ekintu kyabwe DJing oba kyemutanga turntablism MCing kyemulabanga rapping oba rhyming graffiti ku bisenge yemulaba artwork oyo graffiti eyo nayo element eri mu hip hop waliwo ne knowledge element eyokutano fifth element waliwo ne b-boying and breaking and locking ezo ze elements ezifuga naye tugenda ku rhyming oba rapping nga element emu kuzisinga amaanyi naye ine ekibifuga ekisookera ddala sound okitegeera nti tubiraba yes oluyimba kati kangezenga okwepi teruyina we lugendera mu hip hop wonna oluyimba nga ennyamba erimu eggumba teruyina we lugendera mu hip hop wonna oluyimba nga ebijanjaalo teruyina we lugendera mu hip hop wonna oluyimba nga oluyimba kyawo zonna ndaba ennyimba za hip hop yakomato ziyimba tayimbanga yo oluyimba lwa hip hop nze balundeetere oluyimba kati ekisinga confusing abantu balowooza nti everyone who does rhyming or rapping abakola hip hop music gundi ayimba ani gravity ani njogedde erinnya lyenfudde Fefe Busi yayimba a blendinga elements eziri mu hip hop and sometimes ya producing ku nyimba za hip hop nga zo zeekutte nga za hip hop n'owulira snares n'owulira beat ng'owulira n'engeri gyasengeka rhyme schemes ze punchlines engeri gyazisengeka n'ogamba that is a hip hop song. Gundi ayimba ki? Ani? Ono omuvubuka. Ani omuvubuka ono? Fik Famaika. Wa Savannah Music. Ka Santana. Gundi. Agent akulukuta. Oyo akulukuta naye a blendinga muko abasinga bafusinga naye ngolaba bo tekiri far-fetched. Kati nga wembadde gamba omwana Fefe Busi. Fefe Busi mu 2018 yakola oluyimba olwatukolera ennyo ffe mu hip hop olwa Who is Who. Olulaba ng'ajja ku beat ya Naze ya Hit Me Now n'atuzaamu ebigambo bye engeri gye lwali tutambulamu oluyimba luno lwakubye story ya Guru oziwulira n'ennyimba endala nnyingi ezaakoze. Fik Famaika olaba ennyimba nga zi Mafia okitegeera mulimu abenda ku hip hop nga wa hip hop nga babaliga kati Fik Famaika abaliga ayenda nenga mukujja kwe yali wa hip hop naye because nti okalabamu but because nti wambi olumu omuntu basozi kino ogamba nti sound eno okusinziira eyinza obutatunda sawa zino naye waliwo sound empya zize kanjibuukideko egenda kumpisa mu lunaku egenda kumpisa mu mwaka be abamu bambi nga babalabala ebintu ebyenjawulo naye ng'olaba ennonoye ya hip hop music okitegeera yono musajja gwotayagala kwogera ko style ki kidandali kyennyini kiri pure okitegeera kali yavude ku kyokwetuma ki kati kyekikuwa nti nolaba kati fabali mu hip hop twanyumiriza nnyo mu culture yaffe nti bangi abatwesibako era obuzibu bwasinga okuba nabwo kumugamba mutakuba hip hop yet enewala gyakuba I can authoritatively say nti akifunyemu afunye fan base ye enyimba ze zikuba alina hits nyingi nnyo which is a positive kuba bangi abali mu hip hop ina batafunanga wadde n'oluyimba n'olumu luhiting ate nga buli muyimbi yandiyagadde nnyo akuba oluyimba niyo lumu lukoleki lumanyike luhitinge kati yakifunye eno naye alina okwekukuutiriza ku kintu ekiri original
hip hop music is very original so buli muntu yandiyagadde abere naye abayimbi ba Uganda abasinga tebamanyi na generals ze bayimba ne hip hop reggae afros zo ziri original era nabazimba we bali kati bana abala abajabikiriza tebamanya we bagwa kanaga bakanesibe eno naye no tulina yabakuba emiggo tulina ba generali benyini nasobola mutya ku ntandalo statement eyo ke yafulumye abagendo mugamba sebo yita discography eyo tubuli olimba lwa hip hop mu nyimba zo ate amaaso bakube pa kati yekijewa atokability anti shebushe yengedde tomanyi mbuno bibiri bisatu genda okuba entambi kikulisewo ennaku 3 ntambi wakuma attention n'akizikiza olina oyiye ekiddako eta Range Rover n'egiragira abantu ne bagamba we don't want to know sigwa asoose ne kizikira mu press conference njagala battling Bobi Wine na Chameleone antagala totusiriwalirako ne kizikira kati olina buli week olina ofunayo sukuma week ekikutuusa yes paka show wetu kakati yakitegeddewe netuma king of hip hop it is going to cause talkability kikozingewo controversy and before you know he comes to defend in coming to defend himself nga ayisizaawo ekintu kye kikabadde akabadike kuba Ntambi ebana kuyita ku mawulire muvume byonna byonna mugabo ogenda musuwinga isizaawo kwepiica Ulandi simanyi Range Rover simanyi number plate ya bukadde 5 bagikube mukuvayo kukyogerako isizaawo kwepiica okitegeera nti music wa Uganda watu wafudde nti baganda bafuba research bani butwayogeddeko bonna mu myaka gya 2025 biki bakolanga concerts zaabwe nga tekuliko kabadi nga music abeeyimirira nze first aid ng'owulira oluyimba lulina okujjayo nga n'okulanga tekuli aggressive atekayo yes buli muntu yesunga obulango buba butono ku radios naye nga abantu bagala music ogwebale nnyo teetaga stand era yavayo nakola show ku Serena tiyakola kabadi konna tikambiireyo mbuukiro ono nvumo ono nkuba ono no okitegeera kati music kwa generation yaffe agenza afa nti takyeyimiriranga ye olina obbaako ekimutambulizaako ke bayita akabadi whether wemudde whether okubye muntu whether owefudde musezi okitegeera bebayimbi bamwe kuba si bange nze mbironginga ku bali ba misaachi bajime Katumba ono muzeeyi yabironginga ku bano simanyi sente nina simanyi kwepiica yemmwe naye kati ffe abalayo ku birungi awo tetudiringa nabo so mu kuwumbawumba ensonga ya guy wa trouble talibeera talifuuka talootanga nti alikolayo ekintu kyonna ekimusembereza ku general gye bayita hip hop takikolanga teyeefumba alekerawo waba aloota azookuka afuke wake up and sleep azookuke yeebale okay oli ku media kwetambulira ensonga okubeera nga zitambula nzikutukako nawo otudde wabula era sijja kulema kubanga nkyabeebaza nnyo batambula naffe okubanga ensonga muzimaliriza ne musobola okubanga buli kintu mukitambuliza bwe mutyo ndire muganda wange Ntambi okubanga tutematema eza week nga bwe ziri eza week yes walabye conference yabadde kabiriiti kinaawe kali akatale omukulu Sheebah yagambye sijja kugimalako she was very right kambaviire ngende mbeko yennyonnyola abantu nga si wano mu katale ensonga zino wazirabye otya muganda wange ekisookera ddala I was very disappointed in Victoria University omanyi bane Uganda I don't know oba nkuze bukuze oba I'm just fed up of everything kyetwandisuubidde academic institution okukola n'aba boda betwaliko wali mu ndeeba balujeje tebasobola kukikola ate nti they can do better academic institution ojosuubira organization ekyasinze giba impacting mu bayizi baabwe batulaze ekifaananyi mbuno they are far from that tewali gujja okuŋŋamba gobeera mu press conferences zonna ez'awantu osindikayo muzeeyi ajatuwa comment wali olabyeko press conference ne bagitegeka ne bayingizaamu abawagizi kubanga oyingizaamu abawagizi naddala kati mu mbeera eyo yabaddewo nti you're dealing with two brands ezitakwatagana and we all know that tekyekwese mu butakwatagana kitegeeza ne campus tezikwatagana n'abawagizi tebakwatagana so ogenda kubawo sentimentalism emotions eziteering up and about okitegeera kati oba olina okubeera nga weewala nnyo embeera eyo okubeera nga ekintu okola ki okiyiwa but for Victoria University yagadde ekole marketing for their university at all costs including okukwata brands z'aba artists ababiri bazinyike mu ttaka mu bitoomi banga
last week oba nagamba ani nimbagamba nti bakolamu nnyo ensobi mu kuleeta ekintu kino ne bakitekateka kukimala kubeera nga kigenda beerawo up to 15 era nembagamba balina okukola ekintu ekiri magical bakomyewo emboozi eno mu bantu. I think abantu balaba video yange ne batwalira muzeeyi muganga dokita antwalira concept bakole ekyo naye bakikola mu ngeri y'obujegese emberayo ddala baso akuda ate bakwebuuzeeko bali badde bakobone banneebuuzako tugenda kikola tutya ekisookera ddala ombera musazeewo nti no brand Cindy brand Sheebah olina omanya obunafu bwa bombi n'amanyi gabe galiriddawa obunafu bwa Sheebah bambi mukazi wattu tiyamanyira zi interviews ekyo kyolina okubeera ng'okimanyi n'ogamba ngenda muyamba ntya mbere nga atwe mwongerako ne bandi enjongerako mu situation wet n'ogamba one ngenda kumuleka ajja ayogere ensonga ze noli ayogere biki bo kye bakoze obujega baabwe badidde media yandibadde partial nga yandibadde impartial nga eri balancing ebeere nga wumba egos ezo zombi ne babawa side nga media personality ge weesiga ali ku side eri nowe ali ku side eno and before you know nga they are exchanging trash talk okitegeera trash talk oyo exchanging at the cost and expenses za brands ziyebbiri naye mu nsi ezikulaakulana ati okukulaakulana engunjufu when you decide to involve the media manya tugenda kufuna media personalities bano webati abalina respect mu bantu nga balina ensa okitegeera wanaavayo n'ababuuza ekibuuzo kino one tekigenda banga kiri disrespectful of any ku brands zinebbiri okitegeera ekyokubiri public yene ekiwulirire jagamba olaba gundi yabu Piers Morgan yabuuzizza okitegeera ekyokusatu what they do ezibeera nga brands ziri bbiri what I know of branding there is no crowning a show nali gamba ko kibayita technical rider ng'omuyimbi azenga arakeri kyasaba bibeera bingi demand zasaba ne mu mbeera eno the brand Sheebah and Cindy zirina okusaba the do's and don'ts nti twatu bena kuuza bibuuzo tebambuuza ku kino oba kitegeera ne mufuna bagenda okubuuza nimba briefing twadde oyina kiri person eri omuyini naye tomubuuza ku kino tomubuuza ku kino omuyimbi tomutwala mu bibye biri person mu bibye biri person katusigale ku art tugenda kubuuza bibuuzo webiti ne mubimanya ne mubibawa nabo ne bafuna engeri bagenda biddamu oba kitegeera but what they did mu busiru bwabwe kyasookedde ddala abayimbi bakatuuka nalabeko present omu nga yewanise ku mmezo okuli Cindy akuba self yefudde star wolunaku nenga star ali wali yewanise ku ntebe omulala presenter wa omulala eyamanyire okubeera mu bibala nga awogganira eyo ge mwalese ku Monday sawa 4 abeere nga ayogerera omukolo mwabadde nga bali kulaale n'awoggana ekirala ekyasinza okukola obubi ennyo bakatuuka mutandikiddewo question and answer session nga tebanana kwetereza leka brand zino zijje leka babeerewo arbitrator ng'ava mu Victoria University mu department ya art katugeze wamwinayo professor kubanga mu kukiteekateeka batugamba tugenda kugireeta egenda kubeera health challenge tebagenda kutola ku brand ya muntu n'omu but what we saw on Monday it was like a plot okubaako brand y'omuntu gye balinnyirira okitegeera kyetwalabye ne bafuna omusajja amaze emyaka obanga 5 ku TV yeeyise president w'olugambo ku myaka egyo abakoze journalism wabeerayo emyaka gy'otuuka nti mu myaka 5 embeera nze nga senior abini nga junior mu myaka 5 bagenda kunkuza either nfuke editor ogenda olinnya ranks kati ku myaka gyakamalako gye yagambye 22 yali badde nga takyalina kumpewo wali ku front kuweereza lugambo waliwo ebintu ebimu mu journalism nga nsamisola nabikola so zikali emyaka gyendiko wadde nkyali muto ansinga emyaka nga 3 Seguya kuba alina 3 sisobola genda kuweereza lugambo ekisookera ddala at least nja kunoonyayo show tukole critical analysis ne muganda wange Duncan okitegeera waliwo picture awo gyosiiga mu bantu osobola kubeera nga okeera musajja mukulu ne sappuleyo ne suuti yo ng'ogenda kuweereza lugambo nti kididi ne Grace Kane balande ku Papa Sport okitegeera waliwo emyaka gyabo bakeiza balina obikola myaka 24 not you kati wobeera nga oludde eyo olina okubeera nga olina kyoliko oba either oli consultant mawulire ogaluddemu gwa grooming aba intern ku Bukedde okitegeera ne sene ziba zeeyongera obeera ozzeemu ku batonga eyo n'ekibuuzo ky'ogenda okukola kirina okubeera nga kireflectinga ne image gy'olina mu bantu ne mu profession yo osobola kubuuza ebibuuzo bya kisirusiru ng'ebyo okitegeera kati ye yasudde oyo president wa muwolugambo wammwe sibiraba nze kati nga nkeera mbu ntaddeko programu ya lugambo inze Ntambi professor okitegeera kati kyekyo nti
bakoledde ddala ensobi okubeera nga banyika brands z'abantu n'ekirala nti ne brands zaffe zino era nze nfaayo nnyo buli show gye ŋŋendako okujjukiza artists baffe nti they are very much powerful than they know of themselves. Okitegeera tebanaba kumanya branding yaabwe ina demanding kisobola nti baba taking up for granted and for a ride. Branding katuwe branding Yemi Alade obati wasegena gamba Beyonce Yemi Alade obati wa Savage ngabera ku press abwetyo ne mujo organizing we mutyo ne mu setting abantu okubuza ebibuzo ebyekisiru we bityo asawo no basuwinga kati ekyo kyabadde kitegeeza Sheebah kudduka ku conference yabadde mutuufu nnyo kubanga gye byali gweredde kutandikirawo mpola mukazi watu mumusanza omuli ku kya art beef battle yaabwe n'obuuza ebibuzo nga biri very personal nga tebiri ku music okitegeera bagenda okubuuza badagenda kubuuza ku lwaki toyina musajja lwaki tuwulira kino na kino okitende okuggwera singa baba tebeekutte bulungi nze I believe omayinza okikeninga out nakivaamu kuba waliwo bwotuuka n'ogamba ye nfaaki okitegeera kuba okitegeera nti I believe sente ze baabawa tezenkanankana kitiibwa muntu kyabagenda kusula mu bintu bya kisiru oba okitegeera era nagambye nti baali badde bafunayo omuntu asobola amanyi abayimbi abo basita buli wabeera ng'oli sita ego ebe ina okujja kirizo bagaana so mu situation ngeeyo you would need someone who can massage your ego than okugistaringa up acting abayimbi bantu babanga baana abantu babanga bakatonda wabanga ye chance nagamba nza have withdrawn because nkizudde nti waliwo olukwe oluli hidden olukusula erinnya okitegeera naye kansuubire Victoria University after there yazemu ne bajire ne bagamba bado kigenze bubi katuddemu tubere kuki kumulamwa okitegeera omulimu bannamawulire bano bakoze omulimu gwe balina okukola abamawulire nagamba department yasinga okufa mu Uganda wano journalism muzeemu abantu gyesimanya gye babajja mulimu abamu abakola ku TVM nga omugwe mmanyi yali mu karaoke n'agenda mu dance group emu n'abeera nga ayimbayimba before we knew bamuwadde omulimu ku radio ku TVM tolaba n'enkola ye era ekyali mu lwa karaoke kuwogana n'atuwoganira mukyala ali awo mweru mumpimpi okitegeera kati TV zaffe olumu ziharinga people because of their social capital ono personality wa amanyi katumuwa omuliro ne balimu okuhayaringa abantu abali professional and ethical abasobola okureadinga embeera abalina emotional intelligence kati tebakyali mu mawulire gaffe kyobola abo nabona bakyamuukidde nga batalabangako bona babalabye buli yazze n'afuna akazindaalo nze bankubidde essimu ngende embeera ne ngamba sijja beera mu bintu bya kisiru webi bona buuzizza baani abalabe mumpitiddeko ne bamenyera amanya ne ngamba I cannot sit with those people okitegeera kali kyasinze press conference kabeera katale ne bagana okuorganizinga aba media ababaddeawo ne bagana okuorganizinga abantu bebayingiza ne kifuuka mbuno abayimbi bambi ababiri obasaasira brands zaabwe sindika ennyini mukazi wattu bamubuuzizza ebibuuzo nendabanga naye avuddeko wadde composure rate eri wagguluko n'amira naye yabawoone nze nagamba babiri ku ekyo temuddamu kumbuuza bati kye tugende kati for Sheebah ki ekyazze kyabadde direct personal attack ate nga nakimubuuzizza olwedde balinawo embiranye najja nakibuuza era Seguya sagadde kwogera linnya likasalemu ako nako era oyo president wa muwolugamba ku myaka 67 wasanga omuyimbi omulala nze alina overnight yaŋŋamba kendisanga Seguya njamu kuba muyiwe ebinnyo okitegeera that's how yewe buildings ku myaka gyalina nkagamu oni badde ngo ocommandinga respect mba subject bo these are the artists naye okubeera nga byoyogera bya mwana wa myaka 18 byogerera ku mpewo so tebakoze mulimu gwabwe nga bannamawulire naye bakyusinze they are not the right people mukyalemu ku bantu abensa mu industry ya art abali badde babeerawo olaba ng'omwana MC Kat niba mwogerako kikati sayina engeri gye composing wadde alina ebizibu bye ng'omuntu naye amanyi kye bayita brand y'omuntu brand banaye tezimbika naye mu kugisuula kyanguwa kati ebibuuzo olumu ebibuuzibwawo oli yabazenga buli muntu akutte kamera ali mu kulaba nagamba kambulize ebibuuzo ate yabadde akyajja naye nga ne ba organizers bafuddeyo protectinga image ya muyimbi omusiru mu mukwata oyo ali mu kwogera mu kasike wabweru through the full outside nkibadde balina okukola naye bamuwangadde mu empawalinga ayongere okubuuza era Sheebah ye mwebazaako yadetectinze mangu nagamba bano kanveewo ng'obudde bukyali bagambe nti no nabadde natidde naye nga ate nina kingi kyensavings era kati fe abalabire ewala solagamba mu Sheebah yatiitidde otherwise abakusigalawo singa conversation ate kati saawa zino singa kati conversation saawa zino ndala
Okay. Yes. Mbuuza kati ku kino bate eno nga tunagigenda mubanga tinaba kuggwa ani asinga ogifunamu essaawa zino asinga okufuna mu bate ebyaddala kati essaawa zino nafuuse musajja wa mazima sikyagala kubeera ku saidi ya muntu regardless naye njagala kukolera abantu abantu bagenda kusigalawo abayimbi beekyusa ne bagenda ne balitayaringa amazima agaliwo essaawa zino mu bate yo nga woogiraba era bate zonna zonna agiinitiatinga agisosonkereza abasiba bagala okugifunamu okitegeera mu 2019 omuyimbi omu bate yagiinitiatinga naye olw'obugezi wa manager Jeff gwe naggambye Pep Guardiola wa music wa Uganda n'alaba nga it is not worth it ekisookera ddala bato wadde bagenda bawa ssente naye obeera nga obadde okola ssente okuba ennyimba ziyitamu bazaagala gw'oli most booked gw'ofuna endorsement deals okitegeera n'otunulamu n'ogamba baten ekigendererwa kyayo ki tekigendererwa tekiri health competition kola mu bazungu they introduced what they called Vazas Timbaland producer ne Swiss Beats naye nga bafuna abayimbi ne bakolamu ka challenge ku nyimba zaabwe nalabako Alicia Keys ne John Legend n'abalala naye nga it is something bombi nga bakinyumirwa behaginga onagamba kankubire kano naye kankubire kano ne baperforminga ng'olaba it is just musical competition naye beef za Uganda ebiseera ebisinga ziba ne hidden agendas emabega ng'omuyimbi omu ajagala alaba alina kuyimukira ku ggwe naye nga gw'oli mu kutambula kati gwali mu kutambula ku kosyo nga nnungi you don't need a battle to prove what whether you are doing well. That was Sheebah. Sheebah has been doing well since 2013 ngafulumiza Ice Cream ngafulumiza zi Jordan ngafulumiza zi Twesana akoze concert ya Hotel Africana yalichi oji yakola mu December nga 2016 jasoko kola her first maiden concert nkwatako thank you so much okitegeera before nafuna awards nyingi atambula bulungi buli lunaku weruti oluziba alina concert show jabeerako okitegeera so yabadde atambula bulungi on the other hand awadde Cindy by the mwagala nnyo I respect her very talented yes naye mu business wana ya music abadde yasesetukamuko mu kusesetukamuko olina okufuna ebbanga kyekikukumyawo oba kitegeera kati ye ebeere mukolera nnyo kuba aina gwayagala okukakasa abantu mutamanyi kuyimba oba kitegeera kuba kibali mu kwesibako tasobola kuyimba live oba kitegeera naye mu mbeera yonna nti kibakolera kimukolera nga Cindy mu kusookera ddala Sheebah on the other hand nayagala tag naye eveewo kani ayagala provinga abantu muno beboogera mu simanyi kuyimba nsobola kati yajjamu mu mbeera eyo not because mbwa ajeetaaga nnyo yes because akugambye because Sheebah mu kujja avudde mu Stingers avudde mu senior to Midland agenze ewaka atandise okuyimba karaoke mama amugobye ewaka amugamba yogenze mu bwa malaya okitegeera agenze mu Stingers bali mu kuyimba karaoke promotion z'okubimotoka bitraka okitegeera agenze mu obsession yawo bamuyisizaamu amaaso avudde awo agambe kambere independent ng'omuyimbi kali yani talikanga independent artist ayimbe ennyimba ezitakola ennyimba nga nnya Cindy yamuwandiikira olwo yakola ne KS Alpha olwo yakola ne Coco Finger nakola ne Caesar Mandole lukola automatic then nakola Ice Cream yali EP okwaliza ennyimba zenjogedde okitegeera nagenda ngolaba jjane ye mukazi watu evudde eri nabera kati sawa zino yali bwata ali crazy obo kitegeera kati mu mbeera eyo taina chamanyi kya provinga musically naye kati oli alina okufuna kye bayita tukiyita mu Lugiriki tukiyita Hercules Hill. Hercules yali saabalwanyi mu Greece nga bagamba okusobola essaaja kino tulina kikola ki oli naafuna effumu nga kirina entumbwe ennene akikubamu effumu mu hill yakyeno kati obunafu bw'omuntu bakiyita Hercules Hill. Kati Hercules Hill oli n'agamba nti Sheebah mu birungi byakola tulina okufunamu a fault in her stars. Fault in her stars is her vocability. Oba kitegeera and strength in numbers eya Cindy is her vocability. Yes kati nga kyalina okukola vocability okubeera nga bagikozesa against her. So mu mbeera eyo button gyegenda okubeera nga eggwera tugenda kulaba omuntu agala okuprovinga mune mutamanyi kuyimba then after that afuneko shows endala then omuntu agala okuprovinga abantu abalamu no banjogerako musimanyi kuyimba I can kuba example esembereyo ddala we are dealing with two people. We are dealing with a musician
and an entertainer, as it was in 1981, where there was Michael Jackson, an entertainer, and a musician in Prince. Michael Jackson afulumiza album ya Thriller, Prince afulumiza album ya Purple Rain. Okitegeera. Naye Michael Jackson yali akola byonna, ayimba, azina amazina akola ki nga abantu bamwagala nnyo. Ne batuuka ku James Brown. James Brown yali naye artist awo n'akola show concert n'abayita bonna n'abayita ku stage. Michael Jackson n'aperforminga bulungi nnyo n'entertaining abantu. Musician ow'amaanyi Prince najja abantu n'ababowa. At the end of the day, this is entertainment. So Sheebah might be having an Achilles heel more vocability, nenga ata ina strength in entertaining people, nga they bajava bali entertain. Kati fena tulinde lwa 15. 15. Tuyinza okuloza mbu Sheebah kiyinza omulya najja n'atukuba endongo ne mukere n'amwenya. Tishijja kumulya kubanga akikozeko before. Concert zabadde akola badde azikola atya ate nga abantu babadde nga bajjula okitegeera. Nabesi bakula live yes abadde nga azikola era abantu nga banyumirwa. Kitulina okukkiriza nti wabeera omuntu asinga ku munne ku kintu ekimu. We believe yes, we believe Cindy vocability mulungi nnyo. But let us also believe and kukiza mu Sheebah naye mulungi mu dance. Okitegeera. Yes, let us also believe nti abalo nabasinga Cindy banwaji barema nti wabawe abesinga ko but general picture webeera. Atenga agamba abo naso bagataka kota. Just yali ngawo manyi bragadasio. Naye mu mbeera yonna Sheebah ngabo manyi bragadasio eyo element eyo nti omuntu oboyina okwewaana to speak highly of yourself, which is very good mu art. Nenga Sheebah at the end of the day mu vocability enafu kali nga yebagamba, but she's a great entertainer. So can't we as an audience appreciate both talents ku generation ye muntu tugabe tuli blessed of having a Cindy who is good mu vocability ne Sheebah who is good at entertaining the audience. At the end of the day tugenda kagala kufuna muntu ngogenda bela ku audience wayine nga tugenda ba entertain. Waliwo akayisemu bali njagala abantu basomereka ka postika mwana muwala gwe bayita Spice birungo tubuze birungo ebivaawo Spice tegera shunduga Mpozi Spice birungo amayate naye tujja ntubuza mbadde manyi nti wamugira mwe ebirungo ninga nna mwana ono sinache mwetaza omwana ayina ka postika nenga bwebadde obudde obutuufu wabokasaayo oba naye kenyina wadde anoonya weekwata kaposti kagamba I told you time will tell, he who laughs last laughs best. Natekawo hashtag bitter fake feminist okitegeera. So mu mbeera eyo conversation nga tuli mu kujogere bali tambulira ku bantu babiri, that is Cindy and Sheebah. Ate nga wabaddewo conflict wakati wa Sheebah ne Spice ngeri unresolved. Kubeera unresolved Sheebah ate wagenda ku conflict eri endala ennene, so ojja kwetaaga autocability nawe oleme kulekebwa mu conversation. So ojja kwetaaga okolewo controversy, okolewo amawulire olumbe ani gwosobola ku bombi agenza okumali ononyani gwosobola obani golina okwekwatako w'amaanyi. And of course kati byonna nti ani gwabadde okolerangako amawulire abadde akoleranga amawulire ku Sheebah okitegeera. Kati olina okubeera nga olina omupookinge omuyiseemu ekitu okuyisaamu eggaali okitegeera. Then now demo for talkability baberenga ati boogera ku bantu basatu, boogera ku Cindy ne Sheebah nawe birungo baba balina okutandika okwogerako. Kati waliwo engombe yajja mu industry yaffe nti amawulire amabiri gasinga okutunda. Kati oba olina okukola buli kimu. Akaana kalina kaana mu comment nsomyeko ne kamugamba agende wa King wachi gwe togenze wa King Sheebah ono wamukunja. Kati kyeweerabidde project King Sheebah kantogerere ku media nza akyogedde manager Roger abachi wakanyantwale mu court. Project King Sheebah is a making of manager Roger and Spice Diana nga baagala kusuula erinnya Queen Sheebah. Ngafunayo omuntu nze mu ndowooza yange wendowooza mutategeera bulungi mawube zolo oyo mwala gwe mulabaawo yagala okumufuula artist bamutwala mu studio bwakuba ebiyimba biki naye nga ne bamuwa erinnya King Sheebah libeere nga linafuye erinnya Queen Sheebah okitegeera. So it is their project nti ababiri abo manager Roger ne Spice erinnya Queen Sheebah libasula ku mutwe nga nviiri lirivinga mu mutwe gwabwe rent free tesasula rent wadde okitegeera lyebakira bwerere erinnya Queen Sheebah kama samali. Kati balina okukola buli kimu okulaba muno Sheebah tandera tulina omwekwatako. Kati buno bwe budde obutuufu balina badde oba kyekyo government music industry yafa. Yes kati era ogenda okulaba nga ekitone kya Spice wo kigattagatta nokola body mass brackets of division addition multiplication and subtraction tekiwera ekya Spice Diana.
mu concert ni waba yakava mu concert bameka bazibanja bazi ne King Sheebah ne basola mu concert mwabana yuga bulungi na era mujagendo oba gerageranya talent ekitone ne potential ne ability obusobozi oba Spice ne Sheebah minzani yewunzika Sheebah ani Spice Diana nze okusinzira ku ngeri mbadde mu balabalamu abadde alina kana akatabo kano era nakamujjeeko ejjo eyo siyankulaga ebirimu kano olaba notice ezirimu nakamujjeeko nagenze nenkamujjako mu motoka notice ezirimu zizino za Sheebah buli Sheebah kyakola una notinga kino lino linyaki olaba kati olaba nzoza nkuli wano ndaba dress okitegeera yes no dressing zona lino linyaki Sheebah kana katabo ka Spice Diana kakano kogera ku Sheebah nti buli Sheebah kyakola ona ino notinga ngawandika era olumaka mujjeko oti nagambye katika mbulira abantu amazima nti ani Spice atambulira mu shadow eya Sheebah era ye okubeera nti yetengerera bwati nga independent artist erinya Sheebah terina kuvaawo idyonga ye Spice terimala teryemalirira terisobola kwetengerera atambulidde mu nekiyamba Sheebah kuba kiragambo olina imitatinga olina bo inspiringa beba birungo era Sheebah kino njagala kitwale bulungi nnyo buli birungo wakuba Sheebah gwe Sheebah holika aliawo kola bwoti ogambe tulino owage kubanga munnaye baga bagoba agulina kati Sheebah omupiira guno essaawa zino yagulina balina omukuba enkonyogo zonna naye Spice wabeera nga yakuba enkonyogo kikkaatiriza ebintu bibiri avumye munne fake feminist naye ye naye fake friend kubanga yateeka EP erastia etakola yayita abantu nga Sheebah nayita ba Juliana naye music we yamuta yakuba kisenge teri luyimba lwavaayo lyawo lwogamba siri regular lwe yakola lwakwatayo ate nanyini lwo atakola ebintu ebiri regular atagamba siri regular okitegeera uyamala okukola EP era nalabanga tasobola kutulawo nga bateredde bulungi naddamu napokinga nakuba Sheebah nga asirise uyamala okuba ne badamu ne bakwatagana kuno ku bya federation era ne tugamba bane bazeemu kati saawa zino era ye muntu akuba towulira ngayo muno si ya Sheebah yali mukubani Sheebah nga simwe nga mukuba kigambe ekyo nti oli alina tambulira mu shadow yoli alina omupokinga ennyo atambulireko kati yembeera eno mbu Sheebah yali mawulire ne Cindy yali mu evening ya career ye agenda kulitaringa essaawa yona amala concert ena agenda kulitaringa mu bitiibwa yes agenda kusigala mu gundi ze live band ze ebiri corporate mpola ebiri corporate mbaga neta agenda beera mu competitive business kati Spice tagala gundi asigalinga monopolist Sheebah okitegeera alina okubeera nga balina tambula bonna wadde tebenka na maanyi okitegeera so ngabo bamanyi manijalo jamanyi ti Spice ya singa kyalowooza ekyo kyayagala okitegeera manager Roger naye bibana abantu mukama biyamba n'abawa ku ssente naye nga amagezi matono naye nga oliwo mukama tukola ebintu olumu fe abasajja ab'obwongo otulaba wano ate mukama fe yatuwa ssente era tuli wano tuyagga naye mukama awa ekintu ntu ekiri awo n'akiwa ssente nekifuukira industry omutego Green Daddy abadde wano Green Daddy yabayo n'agamba musajja yamuloga bangi musajja wa Trouble wadde tulina ebizibu byaffe naye yatula mu studio wakati n'akaaba amaziga n'agamba ekisajja ekyo ng'agamba manager Roger so manager Roger tali mu gudu olaba kana akatabo ka Spice kenabbi kano kenabbi aka Spice wakamubyeko kati ateze Juggernaut wiki ejja chapter 17 wano kanji noting gye tutandikirako Spice byada Spice ne manager Roger lwaki tebaagalibwa mu industry ya Uganda bayimbi bannaabwe wabano olabawo tugenda okutandikira wiki ejja kulokuna okay kulokuna la wiki ejja omukulu agenda tuwa akatabo ke yabye ku Spice Diana kalimu ebintu bingi kyendabyeko buli wamunda byewo Sheebah byayambala Sheebah byakozesa byona sibula abawagizi basebo ne banyabo abali ku media ntumira ku baganda bange namuganda wange bamutase Kitto Vincent yes namuganda wange Kitto Vincent ali side ze hamburger German namuganda wange Henry ali Boston mu America namuganda wange King bamuta King Don Fahad aliao ali mu San Francisco mu America aliao mukwano gwange nnyo twatoba ffenna nga tuli ekikomando falanga naye ekikomando nga tukyasoma naye kati yafuna ettooki mugamba omansatu we King Fahad Duncan ne Frank Ntambi
tuyiweemu buli kiryawo mwe mulina seeyo kulubadde mutuwe nono we Germany mugambe ne muganda wange we Germany sekitto ne gundi ono wa junior vije junior muganda eveke kabaka leke simu zikaabe ne waliwo ne muganda wange ani omulala n'abaganda bange abali ebweru nga abalaba media abalaba Frank abalaba Duncan emboozi mukati gy'okola nange byenkola bannaye temulekerawo tulaga mukwano abula mugulage ne mubikolwa berenga tutambuza mufujirire ekintu kyo tuberenga tuki kuba wiiki ejja bwino wo mutembeyi wa manager Roja gwendeeta agenda ba muzibu nnyo agenda kuba amansi era tugenda gituma topic gundi wali bwino wo mutembeyi Roja mukutotolere kuvanga acha managing za bafana be yamukola n'okumusiranya mbirete nkulete enkwezali mukola ku bayimbi banne birunga ayitewo mbirete nkubuulire lwaki tebagala Sheebah kalungi mbirete nkubuulire buli kimwe ekiri awo Frank Ntambi of Uganda the Juggernaut abatatisiba the konosu buli kimwe gundi mugamba olwokuna atuwe ebirungo byaffe enkoko esula birungo olwokuna twagala birungo wano serious spice muganda wa Vijay Junior Hebekiu kabaka abeko kyakola yes King Fahad Doni Fahad San Francisco bako kyokola Vincent Sekitto okuva Hamburger bako kyokola na muganda wange Henry okuva mu Boston weekend yanzijamu olimba yanzijamu bulungi mugambe nange sinzaali obulungi amina sasa batujjemu anze Duncan oli ku mimi bolira abenje kyatema muganda wange Frank Ntambi tuba naye buli lwakuna ensonga ntuba tuzitema nakubulya bitya bitambula gwayagala bya sports nawo sogena mu comment buli kyowetaho kubanga omanya n'okitekamu tujja kuba tukikuddamu amuze yabeera ku kamera kubanga tusaka ekifaananyi kirungi manager Tandoge nga naffe tumuloga nga naffe nze nja kutwala ku musawo muganda ina ne firiji mu ssabo kale basibulidde wano mbeere bulungi mweraba